Hallelujah. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe, agulumizibwe Katonda omulungi, Katonda omwesigwa. Osaanidde Kabaka w'abakabaka, weebale alukeesezza, weebale atuwadde obulamu nate nendaba ku lunaku olulala. Katonda omulungi omwesigwa, weebala nze okusa buli nkya. Omwoyo omutukuvu weebale okunnuŋŋamyanga buli nkya. Ngulumiza erinnya lyo, ngulumiza ekitiibwa n'ettindo kikuddiza Kabaka w'abakabaka. Osaanidde omwana wa Dawudi, osaanidde empologoma ya Yuda. Muganda wange weebaze Katonda kubanga oli mulamu. Mwebaze ku lw'obulamu bw'akuwadde, mwebaze ku lw'amaanyi g'okedde nago. Bannange, abantu abamu basula bakoowu nga bakooye mu mubiri, mazima n'ogwawo nga wenna okooye, naye ogenda ozuuka ku makya nga ozze bujja ng'empungu. Haleluya. Mwasuze mutya mikwano abalungi? Tuli morning hope, essuubi ly'okumakya. Haleluya. Leero livudde mu kitabo kya eby'omu mirembe, essuula ya 29 olunyiriri olusooka. Eby'omu mirembe ekisooka, essuula ya 29 olunyiriri olusooka. First Ecclesiastes, weyitibwa mu Luzungu. Chapter 29 verse 1 to 3. Twenasomayo verse 3 zokka. Egambye bweti. Haleluya. Omwoyo omutukuvu atulungamye, anuŋŋamye nze asoma naawe awulira, ate naawe agenda osoma. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tugende mu maaso. Dawudi kabaka n'agamba ekibiina kyonna nti, Sulemaani mutabani wange Katonda gw'alonze yekka akyali mwana muto, n'omulimu munene, kubanga eriyumba si lya bantu naye lya Mukama Katonda. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Katonda akulonze yadde ng'okyali mwana muto, omulimu yadde nga munene, naye nga Mukama Katonda nga yabanga yakulonze, ate Mukama aba ajja kukusobozesa okuwangula, Mukama ajja kukusobozesa okukulembera, Mukama ajja kukusobozesa okumalako. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Gw'olaba nga ataasobole, gw'olaba nga atajja mmalako, weebuuza onaatandika otya? Abantu bayinza okugamba, waliwo omwanyinaze olumu yawa obujulizi n'agamba Mukama yamulonda okuweereza. Naye n'agamba naye Mukama n'aweereza nti ankyali mwana muto. Mukama yasigala agamba nedda ojja kukukola ssebo. Kubanga nze mwenyini, nze ow'amaanyi, era nze magezi, nze ntandikwa ate nze nkomerero. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Naye ndeebaza Katonda ku lwa kino. Kitegeera, Kabaka Dawudi yagamba mutabani we Sulemaani akyali mwana muto, naye wulira yamaliriza agamba n'omulimu munene, naye olwamaliza n'agamba kubanga eriyumba si ly'abantu naye lya Mukama Katonda. Ekitegeeza obwesige, n'amaliriza ng'akikiriza n'agamba Mukama Katonda yajja sobola buli kimu. Ne waayimusa omwana omuto w'emyaka 2 amala n'amutuusa gy'ayagala omutuusa, kubanga ye bulamu, ye ntandikwa ate ye nkomerero. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kati bw'obanga otandika ekintu kyonna nga Mukama Katonda yakikutandisizza, Mukama Katonda yakuyimusizza, mazima nga wakitandikira Mwoyo Omutukuvu, nywera bunywezi, kkiriza bukkiriza, ojja tuuka. Olwokubiri lugambye nti nze nno ntegekedde ennyumba ya Katonda wange n'amaanyi gange gonna. N'amaanyi gange gonna, zaabu ey'ebintu bya zaabu, ne ffeeza ey'ebintu bya ffeeza, n'ebikomo eby'ebintu by'ebikomo
ebyuma eby'ebintu by'ebyuma n'emiti egy'ebintu by'emiti n'amayinja ag'okutona amayinja ag'omulimu ogw'enjola n'ag'amabala. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazwe. Amayinja ag'enjola n'ag'amabala amangi n'amayinja ag'omuwendo omungi ag'engeri zonna n'amayinja amanyirivu mangi ennyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazwe. Owuliriza, ani ategekedde Mukama ennyumba? Ani ategekera Mukama ennyumba ani ategekera Mukama ennyumba n'amaanyi ge gonna? Otegekera Mukama n'amaanyi ge gonna. Nze neebaza Mukama Katonda, nange nsuubira era kyemmanyi, kubanga kumakya muyita misana n'omutegekera n'omukowoola n'omutendereza n'omuyimbiramu n'omwogerako akawungeezi awo n'omusinza. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ng'ebyo byonna byonna obikola naye nga ekiweebwayo tokyerabidde, ekimu eky'ekkumi tokyerabidde, okugaba tokwerabidde. Oli mutegeka nnyumba ya Mukama, byonna obimuwa. Owuliriza Dawudi bwe yategekera ennyumba ya Mukama. Wuliriza olunya olwokusatu lwesizza okukola ki? Okwagala. Olunya olwokusatu wano kyekinyusi okuba ntandikidde eri waggulu. Olunya olwokusatu lugambye bwe luti, haleluya, era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange, kubanga nnina obugagga bwange ku bwange obwa zaabu ne ffeeza, mbuwa ennyumba ya Katonda wange okusukkiriza byonna bye tegekedde ennyumba entukuvu. Okitegeera? Olunya olwokusatu luno lwe lunsomoozezza nnyo enkya ya leero. Muganda wange, mukwano gwange, ennyumba ya Katonda gw'ogiteekayo bw'otyo. Tolina na budde omala agamba kammale gagendako eno mu kkanisa ku online church ndabe ki ekiriyo. N'obeerayo n'obawuliriza, kwegamba omala bawuliriza n'otakomentinga nako n'ova nako n'odda ku bibyo. Ennyumba ya Mukama n'ogirekawo bw'otyo. Muganda wange, mukwano gwange, enkya ya leero tegeka ennyumba ya Mukama. Tegeera okutegeka ennyumba ya Mukama leero olunaku luno. Olunyiru luno ozoona omusajja ansoomoozezza nnyo Dawudi. Ansoomoozezza nnyo. Nange ngenze ne nsoma ne nsooka ne neetunuuliramu naye ddala mazima ntuukako ahaafu. Ne ŋŋamba ekituufu ne neewa obubonero ne ŋŋamba mazima. Muganda wange, mukwano gwange, nsaba naawe weeweeko wakiri obubonero otuukeko ahaafu oba 3/4 ng'obuzaayo kwota okutuuka okujjulira ddala ng'ono omusajja we yeewaayo yenna. Oluwulidde bulungi olunyiriri? Mbeera nate kubanga ye atadde okwagala kwe kwonna, atadde okwagala kwe kungi ku nnyumba ya Katonda we. Kitegeera? Nange ntadde okwagala kwange kungi ku nnyumba ya Mukama Katonda. Nkeera ku makya saawa zonkedde nga mazima owulira nga n'amaaso tegaagala ttunula. Oyinza okukeera nga amazima amaaso tegaagala ttunula naye ng'omwoyo akugamba gira bwe budde. N'ogamba mazima nnyumba ya Mukama nina ogiteekako okwagala kwange. Haleluya. N'ogolokoka nga amazima osiimye akawungeezi, n'osooka oleka byonna, n'oleka okulya, n'oleka bino kuwummula
kola ki n'ogaba mazima kanso ke muyimbire mutendereze mwebaze yonna yonna gyampisizza olongoosa ennyumba ya Mukama oba otaddeko okwagala kwo kwonna. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Emisala n'ogiddaabiriza n'olongoosa wabeerawo ebibeera bijja ebyagala okuyingira mu nnyumba ya Mukama kasasira enfuufu eyo efuumuuka ebigambo ebiyitiŋŋana nga byagala kuyingira mu nnyumba ya Mukama naye n'obeera ng'olongoosa buli kaseera oli awo okutta ekisiimuula owujja kiwujja kiti buli kaseera kwegamba olongoosa ennyumba ya Mukama ebeere nga nnyirivu nga nnyirivu nga nnyirivu nga nnyirivu. Gwe nange tuli nnyumba ya Mukama mwatuula. Gwe nange tuli nnyumba ya Mukama mwatuula. Muganda nga oba obadde tolongoosa nnyumba ya Mukama ke kaseera. Teekayo okwagalako kwonna mu nnyumba ya Mukama eri ennyumba ya Mukama. Obugagga bwo obwo obulamu bw'olina buweeyo kwegamba weeweeyo wenna eri Mukama. Osinze Mukama nga bw'otamusinza omwogereko nga bw'otamwogera omukuba abantu. Nze wano bannange mukuba abantu era ne weŋŋamba bannange kuba ejjo nagenze nenjogera jjo nagenze neŋŋamba omuntu omwana mu nnyumba muwala nemugamba siwulira bulungi mpula omutwe gunnuma. Yaŋŋambye Mukama ajja kuwonya kuba kati nabo baakitegedde. Ate luli baalinga banga baŋŋamba bulala nga bakiŋŋamba vice versa nempulira obusungu nempulira nga siteredde neŋŋamba nze neŋŋamba ndi mulwadde ne baŋŋamba nti neekoza. Naye kaakati kigambo kyakyuseemu kubanga buli kaseera ntambula n'ebikola mu nnyumba ya Mukama. Yaŋŋambiddewo Mukama oyo ali waggulu ajja kukola ki? Ajja kuwonya. Kyembadde siwuliranga nako bukyanga nzija mu nnyumba eno. Waliwo ne nalwalira ddala obulwadde obw'amaanyi baŋŋamba neekoza ntijja. Nagamba kiki kino? Naye ate jjo kyabadde kyanjawulo. Kyova olaba leero omuntu kubanuŋŋamiza mu luno olunyiriri. Era nateeka kubanga ntadde okwagala okungi ku nnyumba ya Katonda wange. Simanyi nayimbyeyo akayimba. Simanyi audio gye yatandikidde. Naye nsuubira oba saayimbye simanyi. Oyo Katonda akwagala nanga njagala kinaabeeranga bwe kityo. Katonda akwagala nanga njagala kinaabeeranga bwe kityo. Katonda omulungi abanjagalire. Mukama Katonda omwesigwa nkwebaza olw'ekyayaleero. Nkwebaza olw'ekigambo kino. Nkwebaza olw'ekigambo kino. Mu ebyomumirembe kisooka ssuula ya 29 olunyiri olwokusatu. Mukama Katonda wange tatuwa ekisa ekingi. Nange nsaba okwagala okwo okusukkulumye okusukkiriza byonna byentegekedde ennyumba ya Katonda ennyumba y'entukuvu. Nga mpulira njayaana nga mpulira njagala buli kaseera nongoosa ennyumba okwagala kwonna obugagga bwonna amagezi gonna feeza yonna 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 mazima nteeke ku nnyumba yo. Okwagala okungi okw'amaanyi gonna taata ow'ekisa ekingi. Osaanidde kabaka w'abakabaka. Osaanidde empologoma ya Yuda. Oli mulungi taata weebale. Olunaku olwaleero nduwongayo mu maaso go Katonda omulungi omwesigwa. Abaweereza bonna mbaleeta mu maaso go abanaaweereza okuyita mu kigambo kyo. Mukama leka ekigambo kye bagenda okwogera ekiva gy'oli okuyita mu kamwa kaabwe kibeere bulamu eri abo abanafuya emitima abayongobera abalwadde abanaku abayala abeetaaga obugabirizi obuyambi okuzzibwamu essuubi amaanyi okwagala. Katonda omulungi ow'ekisa gwaba abeera empagi gwaba abeera ekisenge gwaba abeera
byonna mw'omutukuvu atuule ku nnimi zaabwe abakozese Katonda omulungi omwesigwa. Taata mpongayo olunaku luno mu maaso go kabaka engendo zaffe kabaka nzireta gy'oli Mukama gwe abatukulembera amagenda n'amadda Katonda omulungi ow'ekisa emirimu gy'emikono gyaffe girabisiza omukisa. Weebale Yesu, weebale Katonda omulungi. Ebyaffe byonna biwongayo mu maaso go kabaka w'abakabaka abafamire mikwano bonna mbaleeta mu maaso go abawuliriza bonna mbaleeta mu maaso go abalwadde abanafu abakooye bonna Mukama gwe ababazaamu amaanyi w'ekisa ekingi nsabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bw'ojja byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu tuwembere yaffe ya leero tusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kkemerwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda omulungi abanjagalire musiibe bulungi.